Ensonga zonna zonna ekisooka tuyozayoza bannaffe abasobodde okuyita mu kakunguuta ne bafuna kaadi z'ekibiina. Abo abatasobodde zifuna tubasaasira ate tubaagala kubanga era basigala bamemba ba kibiina. Kye mulina omumanya NUP kaadi yaayo buli omu agyetanira naye buli omu abadde tasobola gifuna. Abantu bonna bonna ababadde beesimbyewo ebitundu maybe 9 ku buli 100 bantu baffe era tubaagala nnyo. Naye woolina abakandidate 6 olina okufunawo kandidate omu, olina kandidate 11 olina okufunawo kandidate omu. Kakati kyo kitegeeza woolina kandidate 11 10 bokka ne bayitawo, omu yekka n'ayitawo, kyo kitegeeza olina abantu 10 abagenda kuba oba oli awo nga balaga obutali bumativu oba nga beemulugunya mu ngeri emu oba endala. Mukimanyi bulungi nnyo kati mu office yange awo buli omu ajja, si kati nga tumaze results zimaze okufuluma, even before buli abadde ajja kyasooka okugamba agamba nze alina ground. Buli omu yeesimbyewo abantu 11 buli omu ajja kugamba nti alina ground, ate ng'ekibiina kirina kufuna omuntu omu yekka. So njagala mutegeere context eyo nti abantu bonna bonna baba tebasobola kufuna kaadi y'ekibiina mulundi gumu. Ensonga ze mwogeddeko, ekisooka mukimanyi bulungi nnyo nti Electoral Commission aba akakiiko k'ebyokulonda kati disorganizinga nnyo nti plan yaffe twalina plan ennambulukufu naye baagenda nga bakyusa mu biseera ebya nominations. Mukimanyi babadde bakyusa roadmap buli kiseera era naffe nekitataganyamuko nekitataganyamu emirimu gy'akakiiko kaffe. Naye n'ekirala bakandidates bangi nnyo nnyo babadde bangi nnyo naddala bano aba local governments. Kakati n'ensonga endala ate ereetedde ddala obuzibu kati nga wano mu Kampala ne mu bitundu by'e Wakiso n'awalala. Electoral Commission yakendeeza ebifo aweesimbwamu. Mukimanyi bulungi nnyo nti Electoral Commission mu kisanja kino tubadde tucomplaining ebbanga lyonna. Awaali bakansala 100 ogenda kwesanga kati bakansala bali 3. Bakendeeza omuwendo gw'abo abantu era ne bakwata ebitundu bingi nnyo electoral areas ne bazikombayininga. Kakati ekyo nakyo ne kireeta obuzibu. Kati mu ekyo kati ngoyo abadde abuuza lwaki osanga mu system candidate oba yasaba ekyawaggulu ng'ali wansi, mu ekyo ne kireetera ne bakandidate abamu okwesanga tebamanyi electoral areas zaabwe. Bwe baali ba-applyinga ku form ne bateekako electoral areas enkyamu. Kakati n'osanga mu system yaffe ng'oli yali ayagala bwa LC3 naye n'awandiikako LC5 ne bamuvetingira ku ekyo kye yawandiika mu system. Kyova olaba executive board oba olukiiko lwaffe olukwasaganya zino ensonga lwateekako akakiiko ako. Akakiiko ne tugamba nti akakiiko kagenda kuhandolinga strictly ensonga ezeekuusa ku errors oba ensobi eziri mu system era kye kali mu kudiiringa nakyo. Lwaki tugamba nti akakiiko kano tekalina budde obuhandolinga opinion based complaints? Oli bw'ajja n'agamba nze asinga ground, oli bw'agamba nti nze asinga ground, kiba kitegeeza nti ogenda kuyita n'oli oba musindikeyo ttiimu endala ku ground, obudde obwo obutaliiwo. So kakati akakiiko kano omulimu gwako ogusinga gwa kulaba ono bw'agamba nti nali neesimbye wano ne bantwala eri, kituufu oba si kituufu. Waliwo n'abo abantu abalala abaava mu birabye gye buvuddeko nga abantu bagamba tono ne bankubadde yasaba kaadi ya NUP yamala n'akulosinga n'agenda mu kibiina kirala. Kakati n'ebyo akakiiko kali mu bitunulamu. Abantu abamu baleese obujulizi obulaga nti ono muntu yaleeta yasaba mu NUP naye yamala n'atya n'alowooza nti tasobola kufuna kaadi n'agenda mu kibiina ekirala. Kakati abo bonna bonna automatically tugenda bajjamu mu system yaffe kubanga tosobola kubeera mu bibiina bibiri mulundi gumu. Bwe tufuna obujulizi nti bw'amala okusaba kaadi yaffe ate wagenda mu kibiina kirala tuba tetugenda kukuwa, tosobola kusigala ku lukalala lwaffe. Olunaku olwaliro nga bwe tubagambye tuli mu kukola kyonna kyonna ekisoboka okulaba nga tufulumya lists entongole era zisindikibwe mu kakiiko k'ebyokulonda returning officers ab'enjawulo bamalirize ensonga za nominations zonna zonna. Abantu gambi bajja kukirizibwa bayingire mu kitebe, teri agaana muntu kuyingira mu kitebe. Leero kye tubadde tugambye nti complaints zaaweddeyo olunaku lwajjo. Lwaki? Kubanga bwe mbagambye obudde Electoral Commission bwe tuwadde okuwandiisa abantu butono nnyo. Nominations z'abaana abantu zitandika ku Wednesday ku Lwokusatu, leero tu Monday. So akakiiko katudde kali mu kustudinga oba okwetegereza buli complaint yonna ereeteddwa. Tekasobola kubanga kastudinga ebyo ate nga complaints endala bwe zireetebwa. So yeyo process egenda mu maaso. Banange, first of all, tekyebeereka nti buli process ebeera competitive nakuwadde ekyokulabirako. Complaints wano ezisinga
abatafunye bagamba nti bali abafunye ba NRM abamu naye njagala kutegeeza nti complaint eyo oli bwabanga agamba nti nze ndi member wa NUP kakati nga ina kadi ya NUP ekibiina kina kuba kitya tochi mu mutima gw'omuntu kigambe nti ono okusinziira kuffe wa NRM okusinziira kuffe wa bine biralo baki so tuba twagala bujulizi oli bwagamba nti yawaayo sente ndoba bagulirira aleeta obujulizi tuze tubagambe ebbanga lyonna bw'oba omanyi nti omuntu yagulirira yakola kyonna kyonna kyebaita okugulirira ayina okuleeta complaint ne handlingibwa era bw'oleeta obujulizi tuba tetwagala just ojo oyogere nga bwe nkugambye complaints ezisinga oli agenda gamba bano bagenda simanyi yagenda mu meeting ya M7 biki ne tukubuuza leeta obujulizi weebuli oba tebuliiwo so ensonga zitambula bwe zityo naye n'ekirala nze ng'omuntu ndi musanyufu nti system yaffe kati ku mulundi guno ate complaints ze twakafuna ezakajja ku kakiiko akateereddwako ntonoko okusinga ezajja ku mulundi guli ekitegeeza nti wabaddewo improvement era njagala basuubiza nti mu kusunsula aba MP ojja kwesanga kubanga olwo betuyize kati betulina okukola ki okutereza for example ensonga ya system yaffe okulaba nga abantu baba capturinga mu ffe ebitundu mu bitundu ebituufu n'ebirala tujja kumeka sure nti ensonga tugikolako nnyonnyonnyo ku mutendera oguddako ogw'aba MP. He put up a special committee nakyo kankitangaze president mukimanyi gye buvuddeyo yateeka akakiiko akaali kakwasaganya ezo ensonga ebyembi nti abantu abamu baali bakola complaints eyo ku mitimbagano ate tebaleeta complaints eri akakiiko ako naye abaazireeta basobola okukola complaints zaabwe era nezitwalibwa mu president naweebwa report akakiiko kawuliriza abo abantu abalina complaints era ne kawandika report yako neweebwa president w'ekibiina. Kakati akakiiko findings zaako nagambe ziri mu office ya president action zagenda okutekinga n'ekibiina awamu bajja zitekinga naye ekirungi mu kakiiko ako report teyalagayo kintu kyonna kyonna ekyali kyetaagisa either okusazaamu candidate yenna ali mu lwokano kati oba okukyusa results oba kikyonna kyonna kubanga akakiiko ako byekazuula sigenda kugenda mu details naye time ejja kutuuka bwe kiba kyetaaga okukolako actions okuteeka actions ku bintu ebimu bijja kukolebwa. Kati ekyo kiringa oli bwagamba nti mbega mu kitundu twamulaba tutya oba yayitawa simanyi oba ontegeera akakiiko bwe kaba kasindika abantu abanoonyereza ku ground tebagenda kujja nga bakweyanjulire babeere ne badge nti fe abaze kukola vetting ground survey kubanga awo kiba kitegeeza nti oli agenda katukirira oba babawe ssente oba bakole ki so akakiiko bwe kaba kasindika teams ku ground kasindika teams nezituuka ku ground naye n'ekirala nga bw'omanyi research bwekolebwa baba tebasobola kubuuza buli muntu yenayina mu kitundu bakola sample space ne bagenda ku bodaboda stage ne bagenda ku muzikiti ne bagenda wali ku ekereziya ne bagenda ku ssomero ne bagenda mu katale awantu aw'enjawulo ne bafunayo abantu for example tuba tugenda mu constituency akakiiko ako kayinza abantu abagenze kukola survey bayinza okuweebwa ekipimo ne bagamba nti mugende mubuuze abantu 5 mu constituency eyo ye sample space gye twagala at that particular time naye kyembagambye mukiraba era nzize nkyogerako ebbanga lyonna akalulu ka NRM kabadde kakusimba mu mugongo naye ku bifo 353 ebya babaka ba parliament aba constituencies ne146 almost baina over 400 complaints okwemulugunya kwali kusuka mu constituencies bina so kyengezako balaga kiriba nti oli ne bwakola akalulunga abantu basimbe mu mugongo of course wali abagenda kukola ki kuvibe mulugunye so fe twagala nnyo abantu abemulugunya naddala bwe bakikola mu ddembe ate mu mateeka kyova olaba nejuza abajja ne bekalakasiza wano twabaniriza nnyo era tetukiinako obuzibu kubanga omuntu alina eddembe lye okuvaayo n'alaga obutali bumativu as long as bwabulaga mu ddembe ate ng'agoberera amateeka so ekyo tekyewuunyisa oba tekibeewuunyisa okulaba nti waliwo abemulugunya
ekyo first of all kyateeka nti omuntu mu mateeka akkirizibwa okwesimbawo bwana munigina obanga independent. Kyetwogedde ku bantu baffe eri abantu baffe era njagala kusinziira wano kwebaza abantu baffe bangi nnyo abavuddeyo ne bayozaayoza abo oyo omu ku bwali awo Ddumba bwegiire naye ali wano yavuddeyo n'ayozaayoza abayisemu abantu baffe bangi nnyo muleme ate okulaga ab'emulugunya be batono kubanga twalina bakandidates 10 abasinga bavuddeyo first of all ne bakkiriza ebyavuddemu era ne bayozaayoza abo abatasobodde abayisemu abatasobodde era bangi nnyo badde batukubira obusimu ne batugamba process ebadde fair katugezeeko omulundi oguddako. Naye njagala n'okubagamba kino tibamemba baffe olutalo lwe tuliko olusinga lwa kununula ggwanga. Abantu baffe twali basabye ekisooka nga bwe ngambye mu kusooka bakimanye nti kaadi buli omu tasobola kufuna kaadi. Naye singa ffenna tukola kyonna kye twetaaga okukola ne tujjako Museveni n'abantu be bano bonna abagala bwa kansala ojja kwesanga tebakyali ku bwa kansala. Bajja kuba n'obuvunaanyizibwa obusinga ku bwa kansala mu kukyusa Uganda mu kuzimba Uganda empya. So tusaba abantu baffe n'ekyo bakitegeere. Ekisembayo era ziri mu system zonna akakiiko kali mu kutunuulira. Mukimanyi ne bweba UNEB tokimanyi nti ne UNEB bwefulumya results bagamba abantu abalina complaints mugendeyo nosanga essomero erimu terina results n'ebirala ate bo nga babeera n'obudde bonna kukola ku bintu ebyo. So njagala kutegeeza abantu nti ekyo kiri nomo ekya systems naddala bw'oba okozesa ebyuma bino bikali magezi okufunamu challenges mu system kyovola twagamba abantu baffe bakole ki balete okwemulugunya. So buli kitongole kyonna bw'oba okozesa systems zino oyinza okukola omissions nobeera nga amanya agamu tegafulumye n'ebirala. So bwe bityo bwe biri. Singa zivudde Wakiso twabawa results era abasinga Wakiso bafuna day before abalala ne bafuna olunaku lwajjo naye ate complaints aba Wakiso babadde wano olunaku lwajjo ne baleeta complaints zaabwe n'ekiro kyaluli baleeta complaints zaabwe. Naye ensonga gye njagala okwogerako twali agadde abantu kyali badde kino ne tubawa obudde bungi okuleeta complaints zaabwe naye mu buntu gw'olaba kisoboka nti tugenda kunominating abakandidate okutandika electoral commission etandika Lwakusatu. Kakati tuba tugenda basayiningira ddi tuba tugenda kuba stampingira ddi kyova olaba olunaku olwaleero tuliwadde akakiiko kamalirize emirimu gyako kafulume list ezisembayo then olunaku lw'enkya abantu bajja kubeera wano nga bafuna stamp y'ekibiina ebasobozesa ogenda kwewandiisa. Ladies and gentlemen, we are nawunze nasimuse erinnya eryange yenze Sharon K. Migisha, current serving woman councillor ow'Ewandegeya ate era abadde aspirant mu kifo kya direct seat mu Ewandegeya. Olunaku lwa leero njagala otwala akakisa kano okutegeeza abawagizi bange okusingira ddala baganda bange ne bakulembeze bannange mu kibiina kyange ekya National Unity Platform. Nzikiriziganya n'ebyavudde mu kakiiko k'ebyokulonda era sikayinaako buzibu seemulugunya ku byakoleddwa era nzikiriziganya ne bakama bange. Saaweereddwa kaadi olw'okuba sigwanidde wabula olwa biocracy ffenna gye tumanye eri mu bukulembeze eteekeddwa okuba nga y'ensonga lwaki saaweereddwa kaadi. Sigenda kubanga nvuganya ku kifo kyonna. Sigenda kuvuganya ku kifo kyonna
naye nga mukama waffe bwe yali atandikawo ekibiina kya National Unity Platform yatugamba National Unity Platform tugikozesanga vehicle okutuuka ku kigendererwa ekikulu ekyokumutwala entebe mu ntebe n'okukyusa obukulembeze bwaffe obwa Uganda. So nze ndi wa people power era sigenda kuvuga